Leero tuzze okunyweza ekiwandiiko kye Naisaruli nga ngamba nti abatembeeyi n'abatundira ku mabalaza baveeko. Minisita wa Kampala Bet Olivina Misango Kamya ayongedde okukkaatiriza ekiragiro kye yafulumya gye buvuddeko ekyali kiragira abatembeeyi okuva ku nguudo. Minisita agamba nti abatembeeyi baakutandika okusomesebwa ku projekiti za gavumenti nga wano minisita wabasabidde okutandikawo zissaka ez'enjawulo gavumenti mweneeyita okubatuusaako emirimu gyayo. Gavumenti etaddewo enteekateeka nti mwekolemu omulimu gwa ssako n'obubiina. Gavumenti ereete programs ezibeerayo naye nga lwaki tetufubanga kuzibatuusaako. Ono era ayongeddeko nti baakukolagana ne baminisita ab'enjawulo omuli minisita w'ebyensimbi, minisita w'abavubuka, minisita akola ku nsonga z'abakyala awamu ne NADS okulaba nga byonna bituuka ku batembeeyi naddala abo abanaaba bakolaganye nabo. Programu za gavumenti zonna tugenda kuzisikayo okulaba nti zituuka ku mutembeeyi mu bwangu nga bwe kisoboka. N'olwekyo naye kino kijja kukolebwa mu bantu abakolaganye naffe ne bagondera etteeka ne bava ku street. Bave ku street bagende bafune emidaala oba emirimu awalala beekolemu obubiina. Kaakati amaanyi ga gavumenti gonna tugasike gajje gabayambe. Minisita akikkaatiriza nti si buvunaanyizibwa bwa gavumenti okufunira abatembeeyi we bakolera wabula buvunaanyizibwa bwayo okuteekawo embeera esobozesa buli muntu okukolera mu mbeera eyeeyagaza. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.